Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde Lukanda Muliro ku Bulange Mmengo n'avumirira ebikolo by'okutulugunya bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Newankubadde ab'ebitongole ebibuuka balina obuyinza mu mateeka okukwasisa amateeka n'ebiragiro, naye nabo tukibawa beeko tekumenya amateeka. Kuba bw'okuba omuntu atalina kisi n'omukuba ekyasi n'agwa ku ttaka obeera omenya amateeka obeera mutemu. Katikkiro ategeezezza nga bwe kitali kya bugunjufu ebitongole bikuumaddembe okudda mu kuba bannabyabufuzi abali mu kakwege waabwe awatali bwenkanya nga bakikola ku lw'obulwadde obwa COVID-19. Ekyamazima obulwadde obwa ssennyiga korona obwa COVID-19 bwa mutawaana nnyo, naye tekitegeeza nti abo bonna abatagendera ku mateeka ga kisawo balina kuyisibwa nga nsolo za kuttale. Agambye nti ebikolwa bino bityobola eddembe ly'okunasaba bikomezebwe. Obwakabaka twagala mirembe mu Uganda. Tetusobola kuba na ddembe nga tulaba ttemu, nga tulaba omuko ogubalagala n'ebikolwa eby'obukambwe. Era ebikolwa eby'obukambwe biteekwa okukomezebwa. Nga tebinnaba wasuse kusinkana bannalutale nga bakulembeddwa mu discover n'omujja Rosette okwongera ku nkolagana yabwe n'Obwakabaka. Oweekitiibwa Ahmed Lwasa annyonnyodde Katikkiro ku bimu ku bisiddwako essira omuli okutuusa obujjanjabi n'okutumbula ebyenfuna mu bantu ba Buganda. Waliwo yokulaba nti no abantu ba Ssaabasajja Kabaka bajjanjabibwa bulungi. Tukwatidde wamu kubanga ffenna bangi ku ffe tuli Baganda era twagaliza Obuganda okugenda maaso. Rosette asiimye enkolagana ennungi eteereddwawo n'abakungu kuva mu Bwakabaka. Kulaakulanya abavubuka, abawala n'abalenzi nabo tubaleese maaso, n'abakyala to get leadership skills. Ebyo nga biri bityo Lord Mayor Salongira Sirukago neyennyamidde olw'amaanyi agakozesebwa okukwata Kyagulanyi ng'asinda Lukanda Muliro otuddewe ategeezezza nti abantu bangi bafiiridde obulamu bwabwe. Balina eddembe okukola emirimu gyabwe egy'okutambula okunoonya akalulu nga tebakwatiddwa ku nkoona. Toyinza kukwata presidential candidate mu nkwata efaanana bwetyo. Agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kabayiye. Omu bamusibidde Gulupowa kati Honorable Kyagulanyi akyalina Lufenya ne wetwogerera olwaleero naye nga gufuuse kyesirikidde. Ng'okimanyi bulungi nnyo nti ba candidates baba nominating agenda kukola campaigns era nga gwavunaanyizibwa ku kalulu okulaba nti katambula mu mazima na bwenkanya. Ne bannamateeka abeegatte mu kibiina ki Uganda Lusate nabo bavumidde ekya poliisi okukwata abeesimbyewo ku bwa pulezidenti bano bawabudde akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza akalulu oba okukongezaayo. Tukaanya n'abantu nti obulwadde buno weebuli naye amaanyi agakozeseddwa agayitiridde tugavumirira ne sekuvumirira yonna. Abakuliddwamu pulezidenti wa Fiona Wall bategeezezza nga byali ensobi y'akakiiko k'ebyokulonda okuteeka akalulu mu kiseera kino eky'obulwadde. The elections should have been probably deferred until a time when an electoral process could be conducted effectively. Disani Mutyaba ne Shamshan Naluje byakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.